going in front. Amataka kuimwa kama kuimia ataka kuja kufuana. Sibira maka. Au. Dala. Saba. Simu Bobi. Ule jopo atapenda. Hey! You should be ashamed. Banange yembere eriwo just kulaba bawagizi tuli ku kikuba ekikyama ku venue naye olwokuba tebaagala bantu bakyame ku venue kyebakoze kuba tiyagaasi baleme kukyama ku venue kati ekigendererwa kya byabakama ne poliisi tekitegeerekeddwa temwagala bantu babeere ku venue temwagala bantu bawerekere Kyagulanyi procession gye muyise procession kubanga n'abayimirira mu kubanga n'abayimirira mu kkubo wakati mu trading center okulubirako president nabo mu bakuba omu ekibuuzo kiri nti kiki mwagala abagenda ku venue mu baganda abava ku venue abasobodde ogendayo baba bavaayo mu bakwata ekibuuzo kiri nti mmwe kiki kyemwagala byabakama ne poliisi kiki kyoyagala lengera abaana bano basobola bakubamu omukka ogubayagala bo tebafaayo olunaku lwajjo twabalabye nga bakuba mu baana abato Tiyagaasi kubanga trading center esinga zirimu obusomero naye tebaagala mmanya ekigendererwa temwagala abantu bajje ku venue temwagala abantu bagoberere president kyalaga temwagala abantu bawagire ekituufu kiki mwagala kubanga n'abakyama ku venue mubakuba omukka n'emiggo ababa bavaayo muteekawo jjafanga ne zibakwata mwagamba talina bawagizi kaakati essaawa zino mufaaki n'abatalina bawagizi deployment yo kayoka emmotoka za patro nga 10 muzinoonyesa ki ku muntu atalina bawagizi ndowooza batalina bawagizi nga bannandala mubalaba bo temubafanako emmotoka ye etambuliramu ebyobulamu ambulance okujjanjaba abafunye obuzibu mugikutte emmotoka z'ebidongo muzikutte zino campaign olunaku olwaleero muzisazeeko muzikutte zino campaign abantu balina okuba n'omudigido mugezaako okuteekawo kye mwali muyise silent campaign naye biganye bayizawo muli mu kumanyiza banna Uganda Tiyagaasi. Ugandans, you shouldn't run away from Tiyagaasi. Get used, get solution, because to demand for your victory, Tiyagaasi will be among the last kick of a dying horse. You shouldn't run away, our dear people. Get used, get solutions.
get used. Kubanga mu trading center abantu abatawerekedde nga bayimiridde mu trading centers okuubira ku Kyagulanyi. You do tear gas them just waving at His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. But it is a tug of war. It is also a crime. Processions you refused, yes. But now what happened to people who are studying in a trading center? Just wave at His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abagenda ku venue, for those who are going at the venue, you refuse them. You beat them, you tear gas them, you arrest them. Those who have managed to access the venue, after the rally, you arrest them. Feeling so sad for our younger brothers whom they use in the police, very poor. Yabakama, you cannot talk about this because you have no authority. Just you have a title, Chairman Electoral Commission, but nothing much you can do. You said Taina Bawagisi, let him be. Ataina Bawagisi, Atabawagisi, move up to tear gas. At least make sure the tear gas canister you are using, they are updated, but you are using a very expired tear gas canister. Ugandans are going to die within years because of your greediness of power. Abamawulire tutambulira ku bunkenke, tutambulira between intimidations, killings, arresting, abducting. Look at these younger people. Now basobola bakulamu Tiyagaasi. Bana baterakayo. Kasaba babonga bakolera mukama wabo Museveni ebisigadde tebaagala kumanya. Mu basirikale bo bawakozesa Tiyagaasi mulowooze. Think beyond. Mulaba. Laba maama oyo. Tatidde Tiyagaasi tuliya maama. Wabweru wa Buganda mubadde temubikola. Mubikola Abaganda basobola okugamba nti abiringa mubadde temubikola bakyawa abawanga amalala. Naye muswadde because ne mu Buganda, Buganda it is a nation. Wano mu Buganda be muli mukuba Tiyagaasi si Baganda. Era bano abaana be batutte enjiri mu byalo byammwe ne bagibunisaayo. Bano be muyisa obubi mu Buganda be batutte enjiri mu byalo byammwe ne balaga obubi bwe mulina. Kozi mu regions endala mubadde temubikola. Mutuuse mu Buganda muluma n'ogwengulu. Abaganda basobola onyiigira amawanga amalala, but shame on you. That's why mawanga amalala, regions endala, this time around Kyagulanyi alinayo support nyingi nnyo. Kubanga bano abaana be mukuba emiggo. Mulimu abava mu Ankole, mulimu abava Etteeso, mulimu abava mu Arua, baddayo ne bapinching enjiri eno. Impunity bagiraba eri mu ggwanga Uganda. Ne baddayo ne bagisomesa abaana bammwe mu byalo. Shame on you, Uganda police. Shame on you, NRM government. Kyagulanyi ku Burundi guli teyalina buwagizi bungi nnyo. Oli ku Geto TV erinnya Buganda Ronald Mugenyi. Teyalina buwagizi bungi nnyo mu Ankole. Bwaliyo naye nga si bungi nnyo. Kati ku Burundi guno bungi nnyo. Kubanga Abanyankole abali mu Kampala mubayisa bubi. Abakiga abali mu Kampala mubayisa bubi. Abateesa abali mu Kampala mubayisa bubi. This time around we are one.
ekisaawe kyajjudde dda. Oli ku Gato TV.